Kadaama TV mugamba mutya kansubire nti muli bulungi nange gyendi eno ndi bulungi nze Doreen namuli gegange muganda wange njagala okugamba gwampuliriza nawe agenda olaba ka vidiyo ako yagala omulimu gwo toddaawo mu nnyumba kwekubagiza ebikwetoolodde bikuyambeko okubeera nga wejjako stress kubanga Omuwarabu tomunyumiza oba onyiize oba tonyiize olina okukola kati omwana omuwala oyo gwe mulaba awo ali mu kuzinira mbuzi bw'agenda n'azinira mu nkoko n'azinira mu ndiga kwegamba ye yajjako stress nga y'emirimu mingi mukyala gwe ne bakuwa emirimu oyo omuwala gy'akola tosobola yadde kubanga alina okulongoseza endiga ate alina okulongosa mu nnyumba alina okubafumbira alina okukola kino alina okukola kiri okitegeera so yagala omulimu gwo emyaka 2 gijja kuggwako nga n'okutegeera totegedde gy'okoma okutugubala mu nnyumba y'omuwalabu amazima ga Katonda mugulu gy'akoma okubonyaabonya kuba aba amanyi omujeemera naye bw'oba nga tonyiiganyiiga ne lw'olinyiiga ajja kutegeera nti onyiize naye bw'oba nga onyiiganyiiga tajja kutegeera nti leero anyiize oba ajja tegeera nti ze mbeera ze so yagala omulimu gwo osobole okulaba nga okola ki omalako contract mu mirembe mukwalo okitegedde muganda wange wuuyo Kadaama ali mu kuzinira mbuzi okitegedde ali muziwa bimuli naye bannange ka vidiyo kaako Kadaama TV okwo tujja kwongerezaako ku Doreen byakamala okwogera tugambe nti bannaye buli bw'okola omulimu gezaako okulaba ng'oyagala omulimu gw'okola buli bw'okola ekintu ng'okyagala n'ebivaamu bibeera birungi towe stressinga kibeera nga ne mukwano bw'oyagala omuntu mu mukwano n'obeera ng'olina kye wamwagalako bwe kiggwaawo kye kigenda n'omukwano gwo bw'oba wamwagalako ssente omukwano gugenda kuggwaawo kuba ssente zimuweddeko bw'oba wamwagalako okulabika bulungi ku feesi bwe bamwokya asidi oba feesi ye negeza n'abeera ng'agudde ku accident era okwagala kubeera kuggwaawo naye ate bw'oba wayagala omuntu ng'omuntu n'embeera ze bw'oba olaba nti omukazi we bbaawe afunye ebizibu ebyenkanawa naye nga bakyali wamu tugezeeko okwagala emirimu gye tukola buli bwe tunaayagala emirimu gye tukola ne bakama baffe ne bamanya nti emirimu gye tukola tugyagala ekyo kijja kubeera nga kitwanguyira bwe naazigamba mu Luganda tezigenda wulira nene n'Oluwalabu lwennyini oba nkutandike yalla naye Mukama Katonda tuli wabweru temulina kye butugamba nange gyendi eno ndi bulungi nze Doreen namuli gegange muganda wange njagala okugamba gwampuliriza nawe agenda olaba ka vidiyo ako yagala omulimu toddaawo mu nnyumba kwekubagiza ebikwetoolodde bikuyambeko okubeera nga wejja
akugamba ye lijjako stress nga ye mirimu mingi mukyala gwe ne bakwejja emirimu eyo muwala gy'akola tosobola yadde kubanga alina okulongoosa endiga ate alina okulongoosa mu nnyumba alina okubafumbira alina okukola kiri